naye nsaba bwe tuva ku kyentebe Katonda nga atukwatiddeko fenera twegatte omuntu tugutunuze mu NIRA nze ng'omu ndi victim wa NIRA ekola etya ate bampereza message dia Winifred Munyango jangu kadi eri ready nze nganze endaga muntu nganze munawakiso eyange ninagino lawa bayitawo naluvule okutuuka naluvule password kyamisana lanchi etakka wansi wa mitwalo 2 lanchi ne woba tuuse ku saawa 10 yasaba nga wewandiisa dda nga okola replacement nga ki okufuna message eyo ku simu yo kitegeeza endaga muntu yeri ready for picking kakati nga okera ngo byambaze nga togenda opicking endaga muntu yo ojikunoonyeza wali eri mu ndaga muntu eziri ready lanchi ye password nga lanchi omukumi nga 3 zimu oba yagala omwe ekyebiri etakka wansi wa mitwalo 2 ekyo bwe kiggwa tutunuliza omudumu mu NIRA offices zonna bwe tugigusa ye nga tukwata endala nga tukwata kitongole ku kitongole katembe abantu abadde basafaringa olw'embeera y'ekisaawe kyentebe bangi ate abatalina ddoboozi naye kasa kyavuddeyo omuntu nakulembera nekifunako akulembera abafollowers babadde balina okuba abangi kuba tetulina wakuddukira ekisaawe kiri kitya kimu kati bw'onooga nti nze tebinkwata kenshi omwana we yajja okwagala okugenda muzzukulu wo omulwadde ojja kulwaza ng'olina balina kubuusa olwaleero ng'wali we wabadde oluwombo lwo okaddiidde abasajja n'abakazi abali awo balina itwe abyaluhanga tumwesigi abali ku kisaawe ntebe awo bagenda baana bato olina gwolabye babadde baprobinga mugundi mu kosase wa Uganda Airlines bebo bagenda bato bakaddiidde awo kati olwaleero Jaja Iculi bwavayo najjayo eddoboozi of course wabawo gwakosezza bangi balaba bakwatira mu luwombo Jaja Iculi mugamba waliyo n'abafiira ku myaka 25 naye wakiri ofanga omuzira alemereko abamutiisatiisa nabo bantu Okay, tubanirizaako nnyonyi ddala era omulundi omulala bwe tufuna akadde tujja tubeera nga tugaaya ensonga ez'enjalo zitambula mu ggwanga Uganda bw'onaaba nga osubscribinze n'onkwata n'ekadde oba n'ofollowinga wonna wabeera osinzidde okubeera ng'otulaba tujja kuba nga tulumulungula ensonga ezitambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda ebyobufuzi tujayita mu mbeera z'abantu eza bulijjo neewala era kyateesa oba kyewabula bw'oyita mu comment section yawo wansi oba n'okozesa ennamba gy'olaba ku screen yo kiyinza okukuyambako abamu abatalina amaaso galaba bulungi tomanyi abamu bayinza obeera nga program bawuliriza mpulirize osobola okuba nga oyita ku WhatsApp yo mu ngalo gyenkwata eri 0706794729 erinnya lyange nze Sonko Muhammad tulina ekitundu kye tulimu olunaku olwaleero tukomyeyo n'omumbejja ndagira endaagi y'omu bwati siniya kansala oba kansala kati oba abuumula oba bamuyita batya yawumula oba kansala kiba kitya omukulembeze nga waliko omukulembeze once a leader is always a leader. Yeah. Yes, era kati olwaleero bw'oba otandise okuanalyzing ensonga era tobanga muntu wa bulijjo weteeka mu kifaananyi obeeramu eyo element y'obukulembeze otandika okuanalyzing ensonga z'abannayuganda b'abannansi yonna gy'obeera oli. Yes. Okay, so nga tugenda mu maaso twasembayo kola no program esinga otambula obulungi ennyo ku YouTube yaffe ya Good Talent. Abatulaba tuli ku mukutu gwa Good Talent the same thing era tuli ne ku mukutu waswa Emma ne wala omusinziro okubeera ate nga mutulaba twakona ku Jaja Iculi luli ne tuteeka video ne birange tambulira ku speed nnyo ya Jaja Iculi naye mu makati kati nga tunaba kubeera nga tukomawo Jaja Iculi ine ensonga gye yaleeta mu ddiiro ng'agamba afunye obubaka nga bw'ate tugamba nti yafuna obubaka okuva mu bantu abawangalire bweru w'eggwanga abantu abafuluma ku kisaawe Entebbe nga batawaanyizibwa nnyo nnyini ddala ebyensusso n'agamba nti abantu bamanyi misinga flight abantu babasaba ssente abantu abakoma bamanyi ogula ebintu byabwe okuva ebweru tugeze ng'amasimu oba engoye ne babiberesa ku kisaawe okulwaliza wamu ndowooza abalabika bwe bayite obubbi so obuvuyo nga bungi nnyo nnyini ddala ku kisaawe ekyaffe ekya Entebbe eky'Entebbe natakoma kwokwo n'agamba mulimu n'abamu ng'alabika ekisambi kyoba ebbeere oba akabina binyumidde alaba okukyali n'amugamba waayi kansooke mala okukwakulako ekya July ino olyoka oyitewo ensonga zino nga bwe zitambula oziraba otya ekyamazima waliwo lwe tugamba nti eryokanga n'etonnya ne tulyoka tulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo nebaza Jaja Iculi n'abalala bonna abajjayo eddoboozi ekyamazima abantu aboogera ensonga ezifaananako bwezityo ge maloboozi gaabo abanyigiriziddwa abangi naye nga bambi
tebalina ddoboozi tebasobola kusitula ddoboozi batya olw'embeera gye baba bayisiddwamu. So mu mbeera y'emu nange njagala kugatta ddoboozi lyange kuba nange the Fifi the Queen n'abalala abazze boogera ku nsonga eyo. Ekyamazima mu mbeera eyo njagala okutegeeza eggwanga nti singa mulaba embeera abantu kuba batandika ositula eddoboozi okukwatagana n'ebintu ebigenda mu maaso entebe ku kisaawe waliwo embeera ekoleddwawo waliwo changes ezikoleddwawo eggwanga zerikoze. So awo nno wembakubiririza nti obangawo embeera efaananako bweti era tutule eddoboozi eryawamu twerwaneko kuba olwaleero fe abatalina mundu abatalina byakulwanyisa tulina situla ddoboozi nga liri wamu tujja kugguka. Olwaleero ekiri entebe olaba batandikidde ku uniform zibereko amannya naye era ekyo tekimala. Baali balina enfumo naye nga tezirina mannya nga teziriiko mannya. Olwaleero otunuulira butunuulizi oli gundi n'oli oli bwe yeeyita jjukira abamu batuuka amannya bagakyusa naye ng'erinnya ly'ettuufu alirina. So kati embeera gye bataddewo ey'omukozi okubeera ng'abeera ne uniform nga kuliko n'erinnya lye. So wakola obuzibu bwonna obugamba nti gundi namba guuni erinnya gundi. Yes. Bako otandikira lwakubeera kirimu era embeera endala nti ewa chairman gye tuwaaba naye wazibu. Olwaleero bw'ogamba nti tulugunyiziddwa ku kisaawe entebe ogenda kuwaabawa nti ku poliisi. Chairman ani omuntu akulirayo ekisaawe? Ewa chairman gye bawaaba kaŋŋambe ye poliisi mu mbeera eyo. Ti omuntu asanze obuzibu ku kisaawe ky'entebe ojja kwesanga nga yandiddukidde ku poliisi naye ate poliisi at the end of the day era ripooti okunoonyeza kugenda okumaliriza nti mu mwaka gwonna kugenza okugalwa nga poliisi kyekitongole kya gavumenti ekisinze okulya enguzi. Nga teri ssuubi. Tusabe busabi wabeewo enkyukakyuka naye watali nkyukakyuka kuviira ddala ku mutwe kutuuka wansi abantu bakyakaaba nnyo. Okay, gwe wali obaddeko n'omuntu yenna eyayiseewo ku kisaawe entebe awo n'anyigirizibwa mu ngeri eno n'eyi? Nze nina omwana wa sistange bamuyita Fiona Namugenyi ali Dubai. Fiona lwe yasooka okugenda yafuna contract ye ya myaka 2. Agenza yiyo obulamu. Yaleka atunze buli kalamu akake ng'omwana yasooka okuwatanyiza wano ebya bulijjo n'afuna akasente ke n'abazadde ne bongerezaako n'agenda bambi. Yagenda akalidde n'akola emyaka gye 2 eyo kati mukudda ng'eyo contract esooka eweddeko yagula essimu 6. Atuuka e Dubai babaaza akomawo eno essimu ze 2 yazirekawo ekisapuki Dubai eno yatuuka na 4 n'agamba buulire ebintu bya Uganda n'eri byatuuka ne bali nabo si bangu oba abakola eri ku Dubai abakkiriza abagino baba na Uganda era baliteekwa okubeerayo. Bateekwa okubeerayo of course ng'era naffe bwe tulwana mu bitongole bya ggwanga naye era nga mulimu abayindi mulimu abazungu so n'eri bwe kiri. Omwana essimu ze 2 yazireka ku kisaawe e Dubai eno n'atuuka na 4. Ekigendererwa kye bambi ne kiba nga tekituukiridde. So ebintu ebifaananako ng'ebyo tusabe gavumenti eyongere okwaza okulongoosa ebitongole byayo abantu abayala babajje mu bitongole byabwe. Batekeyo bakufu balina kasente. Omuntu omuyala bw'omuteeka mu ofiisi ate afuuka ekirala agenze muyala kati alaba omuntu alina keyekoledde nti alina ne visa passport agenda bweru that means oyo ayinawo kamutulugunye n'akasigaddemu nkatwale olwo omuyala atandika okwezimbira ku munne n'agamanya nti ne munne gwe yeezimbirako naye alina bye yaleka atunze weyaba nti bw'atuuka eri byalina osooka okukolerera okuzzaawo. Abantu abayala babajje mu ofiisi n'ekirala abooluganda bakendeereko. Abooluganda kuki mu bitongole bya gavumenti ebimu? Mu bitongole bya gavumenti byonna almost mulimu ba Luganda bako na ba mikwano. Yes, kati ne wesanga obubbi n'obulambulukufu byonna bigenda mu family etya ng'oli ne wanaakubba olina kuloopa ate wa Luganda talina kyajjamu talina kyajjamu kubanga kuloopa nkima mu kibira. Yes, omanya nti nno ankozeeko omusango alina yitwe mu department eno ogenda kuloopa wa tumwesijje. Okirengera tumwesijje nga ajja kulifaalinga waani byarugaba tulinawe tugana osoberwa oloopa nkima mu kibira batekemu abantu amawanga ag'enjawulo tuyinza okufuna kubwenkanya. Obadde otunyumiza aveeri bamujjako essimu 2 then we yatuuka ate wane waffe bwe yatuuka wano. Okay, era esanga okusoomozebwa naye bingi nti yali atuuse ku nsi ye mu nsi ye yagamba byonna ebimbaddeko bimbeereko naye kasita nkomyeweeka. Naye kati bw'atuuka okuddayo era teyatawaana kuddayo Ntebe yakukuta bukukusi yayitira Nairobi nga atya okuddamu okukolebwako emikolo gye gimu. Ebiwandiiko byonna birina
baba bajjako naki bingi nnyo naye byonna bituukiriza bino omusajja n'akubuuza nti kati bino bw'obimpa bye ngenda okugyamu amata g'abaana leeta wano ssente yes abotunulira kino olowooza kirina engeri kikosaamu eggwanga Uganda ng'ovudde ku baali abeenoonyeza ebyabwe okawali ku kisaawe likosebwa kitya olwaleero bw'oteeka omusolooza w'omusolo wali eri ku mulyango guli ate nze agenza okuguwa nannemesa okuguwaayo obutereevu bwagwo ye n'agutwala mu nguzi eggwanga liba lifiiriddwa okuyingiza kati olwaleero nze yandisasudde nengena nfune passport nengena bampe visa sente ezo ziba ziyingira ggwanga bwe mbitunuulira ebyo byonna nti byonna ne bwe nnaabifuna era entebe bajja kunnemesa malize nga maze kuwaayo nguzi ya mitwalo 5 kikyenkola nange wano sijja kgenda mu makubo amatuufu kangende mpitire Kenya oba awalala wonna ngende gye njagala gavumenti eba efiiriddwa revenue so kakanange Kenya ewafunyemu wano ng'ate nga bafunyiriddwa Kenya esobola okufunamu wano nga Uganda efiiriddwa ate nga agenze mu nnansi yesebo nalowooza ki ekisinza okuviirako nnyo bannayuganda abangi okulaba nga bafa wano ate beeyongere bagere batenkanyize ewala ekyamazima tukkirize bannayuganda bangi emirimu mitono ate n'emitono egiriwo era gya mwana waani ani akumanyi okyengera waliwo eggwanga eri akabondo akamu akeefunyirira okubeera nga buli kalimu be balirimu olwaleero bw'otoba munyankole nze nkubuulira amazima bw'otoba ankubuulidde amazima ate bambi era eriyo n'abanyankole abasafaringa anche balengendo okugamba abanyankole batambuza ebigaali oba bo bakozi bukozi nyofu wano tulina kyejo that's why tugamba nti nedda sebo gye bali olwaleero oli munyankole naye nga toli mu eri royal family tolina kalandira ku royal family ojja kufa obwavu ojja kweri enkuta kakati olwaleero emirimu egyo mitono nga n'abagirimu bafamire bokka be bagirimu kabondo k'abantu mu ggwanga eddamba kati bano ne basigala nga beeryankuta bannayuganda ababeeryankuta ajja kweyiya agenda apatikanira ebweru oba okuba nti kiri bwe kityo ffe wano okweyagaliza ffe abawana abeeyita abaganda oba kwe kuzibu bali nga bo beeyagaliza nnyo ekifiirako nti bo beeyagala ffe wano anti bagamba omuganda muno newomusembeza atanoonya ngeri gya kujja ku mulimu oba naye bivaako obuzibu ng'o nedda njagala nkubuulire amawanga agasinga bonna balina obuzibu lwakuba tetubimanya obuulira naye bo bennyini ng'amawanga ago baba babimanya obuzibu bwe balina so tujja kugamba nti nno abaganya okufuna emirimu wano baganda bokka n'amawanga amalala naye eri abanyankole munyarwanda be beefunyiridde okubeera nti buli kalimu akali mu ggwanga muno be bakalyawo era be bakaweebwa yesebo olowooza katukoze tutya kubanga abaana abawala gye bali bangi bakyafuluma ogenda okukola obwakadaama abavuka abangi baagala ogenda okukola obwakirina okuba ebyeyo olwo bwe twabaddeko ne kaye ye n'abawa amagezi gakweyambula yaganya butuuka ali ku kisaawe noonye wali kamera oturekodingira obudde bw'otuuseewo n'ennyonyi obudde bwegenda okulya tebagamba ono gwe yatuuse leeti ennyonyi bwetuuka ne banga ekoleka nga bakulemeseza gyamu empala okuba enduulu ffe tutandika olutalo kati golooza bo abantu bakoze batyo oba abaana bakoze batyo okulaba nga taasibwa ku kino bannayuganda munnayuganda ndaba ekisooka bw'aba awulira nga wano wamulemeredde n'afuna chansi n'agendako ebweru n'akubayo ekyeyo kuba zibeera contract n'akubayo ekyeyo ebbanga erisooka akasente ako kafunye takatyoboola akomyewo wano mu nsi yattu katandikemu omulimu era alabe nga agumanaginga bulungi nnyo aleme kuddayo kuki mu bufuge kubeera mu buwambe eri bweru ku buddu ekirala agenze nga tasuubira kudda kati akoleeyo naye ng'amanye era si ewaabwe afube okulanga akasente ke kafunyeeyo ebweru gy'abaalaze akaweereza ne kakola ekintu gamba kyanaalabirako nti nagenda ebweru nempatikana kino kyendagawo naye abaana bangi nnyo abagenze ebweru nakola emyaka gye mu bwakadaama nadda boyfriend gwe yaleka kuno oba gwasa amufunye ng'akomyewo n'akasente ako ne bazirya ezo ne ziggwawo abamu baba tebanaba nakudda basinzira eri ne baziweereze agenda okudda ngo neyazifunamu omulala bambi mbadde mbakubiriza nti amaanyi n'obulamu byabwe nga bba ababeera ku bwakadaama ne basekadaama byabwe fe abasigala eno yes okulabirira abazadde bo si kibi oba abaana bewaleka naye ate naawe weebalirire bajja kubuuza nti gundi agenze naye yaleka kaki so wabaleko omukululo batuuke n'okwagazisa abatannabagenda nti gundi bwe yagenda tekayumba kali ketulaba kekazimbe kali ketulengera ye bizinensi eri eyimiridde yesebo so nawe basobola okuba nga baddamu amaanyi agakola abatulaba batugoberera tuli ku nsonga za kisaawe nze tugeza kulaba nga tufundikira essaawa yakakati ekisaawe kyentebe ekifusa ekisaawe gemalule kati agali mu ggwanga Uganda agatambula lwodda kizibu nnyo okuscrollinga video ziwera nnya olwa ne bakomedian yabazanya comedy kati bamuzanya ku kisaawe engeri gye balemeseamu abaana kola ki okugenda
obumu buno bannayuganda bwe balaze this time round abali mu diaspora ne abali wane waka obumu buno obulabo otyagoloza kyagize kitya era olowooza bali badde bagenda maaso bokozesa batya okulaba nga kyusa ebintu wano mu ggwanga abantu abadde basafari ng'olw'embeera y'ekisaawe kyentebe bangi ate abatalina ddoboozi naye kasa kyavuddeyo omuntu nakulembera nekifunako akulembera abafollowers babadde balina okuba abangi kuba tetulina wakuddukira ekisaawe kiri kitya kimu kati bw'onooga nti nze tebinkwata kenki omwana we yajja okwagala okugenda muzzukulu wo omulwadde ojja kulwaza ng'olina balina kubuusa batandika okutambuza wano nawali bakuzanya jangu okwekule naye nga akasente kaweddewo munno omutaasa kutaasa bulamu omutwala kutaasa bulamu so bwe tutavaayo ffenna asuubira okugenda neyagenda oba yakomawo n'atayagala kuddayo tujja viiramu awo naye twogerere wamu basaba tusigale ku mulamwa bongeremu amaanyi baseese omuliro nonno yavaayo n'atandika ensonga tumulidde akuba enduulu obudde bukedde olwaleero ng'agamba afunye abamutiisatiisa Jaja Iculi alina omusajja mbwa ayogera ng'omunyankola amuli bubi amugamba abakwatira mu luwombo olwaleero wali we wabadde oluwombo lwo okaddiidde abasajja n'abakazi abali awo balina itwe babyaluhanga tumwesigi abali ku kisaawe ntebe awo bagenda baana bato olina gwolabye babadde baprobinga mugundi mu kosase wa Uganda Airlines bebo bagenda bato bakaddiidde awo kati olwaleero Jaja Iculi bwavayo najjayo eddoboozi of course wabawo gwakosezza bangi balaba bakwatira mu luwombo Jaja Iculi mugamba waliyo n'abafiira ku myaka 25 naye okwakiri ofanga omuzira alemereko abamutiisatiisa nabo bantu enjawulo okusooka bw'anaaba agenze era ffe naffe tujja kusigalawo naffe tunaatugenze era tujja kuba tulese tukumya omuliro Okay, so ensonga z'ekisaawe ekyentebe kyokka bwe kiti tulina wano mu ggwanga Uganda tubadde bakuba enduulu baana ne mama Fina ku luno ng'akuba enduulu agamba ntuka ku kisaawe omulala ngamba sumulula engoye zino zonna ozitwala wa simanyi biki bikyo baali azikomyawo asuubula mukazi musuubuzi n'amugamba naye kati gwe yamugamba kimu enkya sikoma wano ne nkusangawo era bw'atyo ate mama Fina akikola asobola okukola embeera yonna oyo n'atamusanga era bw'atyo yagambe nga bwe yakyogera enkeera yabeerawo oyo baamukyusa n'avaawo kati neyeebaza mukama nti ye mama Fina eri amumanyi naye eriyo kati bafani akumanyi ng'olina kuyimirira bw'omu naye mbeebaza mama Fina boogedde ku lwabo abatalina ddoboozi bafifi da queen abasinga obungi bannamawulire beebale nnyo beebalire ddala naye nsaba bwe tuva ku kyentebe Katonda ng'atukwatiddeko ffenna yatwegatte omudumu tugutunuze mu NIRA nze ng'omu ndi victim wa NIRA ekola etya ate bampereza message Dear Winifred Munyango jangu kadi eri ready nze nganze endagamuntu nganze munawakiso eyange naginonawa bayitawo naluvule okutuuka naluvule password kyamisana okujikuwa etakka wansi wa mitwalo 2 lanchi ne oba otuuse ku ssaawa 10 yasaba nga weewandiisa dda nga okola replacement nga ki okufuna message eyo ku simu yo kitegeeza endagamuntu yeri ready for picking kakati nga okera nga obyambaze nga togenda opicking endagamuntu yo ogikunoonyeza wali eri mu ndagamuntu eziri ready lanchi ye password nga lanchi omukumi nga 3 ozimu oba ayagala omu ekyebiri etakka wansi wa mitwalo 2 naye otuuka wali nga tenti zonna zijjudde abantu abazze opiikinga kaadizi zaabwe n'abazze okwewandiisa okufuna empya nze sagala kulimba nze nnyini newako obujulizi era kaadi sadda nayo kubanga nagenda mbaze sente nakati wagirekayo sigino nayo bategeera amannya abakugamba lanchi era tebabeera n'amannya tebabeera n'amannya so batandika obateekamu amannya bwatandika okusaba lanchi eyo leeta lanchi ngende kunoonyeza egundi kunoonyeza endagamuntu yove wano nga lanchi etasa leeta emitwalo 2 nkugambye kiri mu NIRA era mbasaba bonna abavuddeyo so Jaja Iculi bwe tubaawo oyo omunyankola akutiisatiisa alimba malamanda ekyo bwe kiggwa tutunulize omudumu mu NIRA offices zonna bwe tugiggusa ye nga tukwata endala nga tukwata kitongole ku kitongole kati embeera y'Abannayuganda gwanga mujje kitongole ku kitongole so mbere nga mukuba kitongole so omudumu gye gutanaba kubeera nga gutunula beetereze nga obudde nga bukyali kino kitutandise bakiyita kinyenya maggi tugenda kwera kitongole ku kitongole ye aba NIRA Jaja Iculi wuuyo n'abagoberezi be Okay, so bwe bitwe ebiri ebyekisaawe ekyentebe tugenda bbanga twongera obawa updates eziwerako ezisingako ku zino zetubawa okulaba nga at least ffe tuba updatinga buli kamu akajja nga kagwawo
tobera n'omubijja ndagire nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga enzenjawulo. Nyerange nze Sonko Muhammad, weere bulungi.